Nkaya kumaca nagenda kuluza sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ngambumbagatira omulundi gumu. Mu byo planning ekyokusiba maama kireke kati ebyonga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga ye mundaba. SB Fonze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Naye nsaba onnyonnyola oyo omusajja tewali kigendererwa kyonna kyakwekiika mu bbeki nti oba twekeeka obutamujanjaba oba ki. Ate n'ekirala we are not sure oba waffe okusinziira ku sayini eziriwo ziraga nga 99 nga si waffe kubanga omwana taata we tasobola kufa n'ogaana omuleeta. Nedda anti jjukira bamusuula mama we yamusuula busuuzi oteeka ku bbaasi. Anti era n'okumusuula yandibadde amusuula ewaka kubanga amanyiwo ewakaawo abadde amazeewo emyaka egisoba nga 5 okuva bwe baava Entebbe ne babeera ewaka tewabadde wantu wabi olusuku weeruli bw'onootuukawo nawe ojja kola basibe muntu wojja omwana mbu omusuula ate fotofoto ew'omukadde. Manyi abantu abamu baagala abantu abafudde basimanyi oba babafunamu ki oba bafunamu ki naye omanyi okusuula omusaayi gwo nakyo kiba kizibu enkya wabaawo ebigira naye just kukonfaminga bw'aba weeno ajja eno ngeri ffe gye tubadde tumumanyidde eno. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Betty woyogerako n'afudde? Afudde leero oyo omwana. Maama we afumbirwa brother wange beewasiza mu Lugonjo Entebbe. Bafamire members baffe bonna abasinga bali mu Kitoola awo. Taata wa Becky twamuziika last year mu Gwomwenda. Naye Becky teyaziika. Tubuuza maama we omwana aliwa nga ataze kuziika ani? Taata we. Kuba yali yanoba. Bwe yanoba n'agenda ne Becky n'omwana omulala amuddako. Yalina n'obusola pano n'abuwanulayo ku nnyumba n'agenda. Naye tuwulira information nti yafumbirwa mu Nnyende Masaka. Ffe tusibuka mukyazanga awo. Simanyi oba omanyiyo kiri mu Lwengo. Lwengo mmanyimu. Yes. Kati brother waffe oyo yali yabaala kansa nga baamusalako okugulu kumu. Ndowooza oba omukyala n'atandika embeera bwezityo nga tebakwatagana. Nasooka n'anoba n'agenda olwamala n'akomawo n'awanula obusola nti nze yabugula bupano biki n'agenda. N'alekawo brother waffe mu nju n'okugulu okumu. Naye brother waffe yali alina abaana 3 abakulu. Oyo Becky yali maama wa Becky yali namba 2. Naye nga n'oyo omukyala yali yanoba naye ng'abaana brother waffe yabalina. Kati maama Becky bw'anoba n'agenda brother waffe n'asigala mu nju ne muwala we kuba ali ab'omukazi omukulu. Muwala we naye n'amala n'ajja n'akola ki n'agenda e Kampala okukola n'amulekawo mu nju yekka.
obulwadde bwayo alina sukaali ng'ate anywa sigala n'omwenge ng'akombako nga twabimugaana kati sukaali najja n'akola ki ne yeeyongera ne tujjanjabako awo n'afa twamuziika gwa mwenda last year. Taata we gwe mmanyi but I'm not sure sinzira ku information gye nfunye. Kati Mama Beka gy'okuziika n'omwana omulala. In fact ebudde bwe yali azadde n'omulala gye yafumbirwa. Tugamba omwana omukulu aliwo nga tazze kuziika taata we. Omwana nabagamba namuteeka mu bazungu be bamulabirira tebasobola mukkiriza kuvaayo. Omuganda ye no emergency kati Beki ye bw'oliba oyogera naye oli mugamba nti taata wo kina ki. Nagamba kyembanyonyodde kyekyo tetwalemerako ne tuziika ne tumaliriza. Bano abaana abasatu abakulu ne bajja ne bagamba batuwe ekibanja. Ne tugamba mujja kulinda Beki ne muganda we nga bawezezza emyaka 18 kuba Beki nze nali mubalira mu myaka nga 5 naye nyinza okulaba ne bagamba nti gyeyongeramu. Banze nasemba omulaba yanoba ndowooza yali 2019. Maama we kati awo mu COVID wonna nga yali yagenda dda. Video ezo natandika oziraba dda nga nsika ekifaananyi nga ndaba omwana afaanana mu iviri ne lago biki mpuliramu bisitole bya fotopoto kifaayo. Kumbe mwana yoyo ati gwakasiza ota nti yoyo wangi nti gwakasiza ota nti yoyo okakasa nti yoyo bwinga mbadde ndi awo nefuna essimu ngiva wa muganda we kubanga bo babeera bombi bamuzaalira Ntebe nga waali mu kyalo bali bombi nangamba anko ku TikTok bali mu kubika Beki. Nagaga nkusindikire video labo baye Beki owaffe. Ngamba oyo Beki gwoyogerako nga ndudde nga mulaba ku social media si oyo owaffe kubanga ono ndaba mukazi mukulu ayimba ennyimba z'eddiini biki. Nga nze simenti yatuuka dda nekweyolevu. Nansindikira video kubanga alina ekifaananyi akirina byebikubya bombi. Kati nenkola kinentandika okugattagatta video nensakinga nendaba ezizo nendaba endala. Kati amagulu ge wansi ebigere byalimu nyina engeri gye nali muyita nedda ewaka. Nendaba ebigere nga bibyo nengamba naye ono ng'alabika nga eyakula naye n'abanga oba bakiyita kukola batya. Nengatagata kati nempulira video emu eyo omusajja yali amulabirira nenfuna enamba ye nemukubira omusajja nemuwa information gye nnina. Nagamba okufunza information gyompadde kyekyo ekituufu naye omwana baali bamugaba. Kati kizibu okumanya wammwe oba weeri gye bamugaba. Nangamba kati kyetaagisa ki DNA. Nangamba nemba wadde essaawa 24. Nanga ndi wano Nkumba. Nangamba osobola okuntuukako. Nga bwe nkugambye nti tusaasaanidde mu Ntebe waliwo muganda wange. In fact, brother kubanga nze nono tata wa Beki tugatta taata mama wanjawulo. Kati waliwo muganda we nga taata y'omu mama y'omu. Ali awo Katabi awo munda katono nnyo bw'oba olaba ekitubulu. Ku mazzi n'otunula engulu eyo munda waliyo akatawuni ye waabeera ndowooza from there ogenda Enkumba boda ezo mujjako olukumi. Ne mukontakitinga enganga omusajja agambye bwekiba kisoboka gendawo kati. Koweta ngatagata video nga naye mukubani nga naye olowooza tebituguddeemu nga ndaba omwana alinga yeye. Nangamba mama we yandibadde yatukubidde dda. Nengamba ate yamukweka ne bwafa tasobola tubikira kubanga tayagala tumanye nti taliyo bajali yatuga omwana ali mu bazungu. Kati kyakoze nemuwa enamba yo y'omwami kubanga omwana adde agambye jangu zibadde ssaawa nga 6. Bamukubidde nga agenda kujja naye n'amunnyonnyola buli kimu n'amugamba nkooye nnyo keera 12 naye mulina essaawa 24 kuba tugenda fotopoto kuziika. Kati ebiriwo byakukeera. Naye omwami kubanga ye bwayogedde ne brother wange n'agamba mujja kukola DNA bw'emala omwana oyo mulabidde okumala emyaka 2 musasule n'ensaasaanya. Obuwiiki ffe omwana naffe baamutukweka kubanga singa twali tumanyi waali
andigezezzaako okujjanjaba kubanga bagamba aganaafa nago bagasalira story. So kati ffe kale takiteekako nnyo omusango tumwebaza okujjanjaba obuwiki tetumanyi oba omwana waffe naye ku kale ku munnayuganda katukitwale tumwebaza okujjanjaba munnayuganda baffe tetunamanya oba waffe oba weeri efooti gyagamba. Kati ye mama wa Becky ye anaye agenda keera? Mama wa Becky talina kontakiti naye ono brother wange oyo gwe mbadde nsindise kubanga engeri gyazaalibwa ne taata wa Becky maama y'omu taata y'omu kubanga ffe tugatta taata yalinga omukuza. Nga weeks obanga ssatu emabega babadde baakava okwawula ebibanja maama wa Becky yaliyo. Simanyi soosi gyakozesa okumufuna kuba ye talina simu baakubira neiba oba akola atya kati mugaye n'agamba alina okumukubira ku makya kuba essaawa zino essimu gyakuba teriiko. Mwe Becky gwe mayimba muyita Becky ani eddala? Amutufiire n'ebifaananyi mu nju mu ebiri bitindirwa kuba nti wala niba ndigenzeemu n'ebifaananyi n'obiraba buli kimu. Wali side wa? Kyazanga owulira eresi bagiyita lwentalesi. Kati bwe mba ntuuseeyo Kyazanga nze nsobola okugenda naawe. Gw'oli ludda wa? Nze ndi wano nebeerera wano najja nankumpi. Kalawo kumpi. Yeah, 1 week back abadde awo nga withdrawing sente nali nkulinaawo ku muganzi wa zaawo kakonteina. Yes, naye si ebyo byaliwo. So kati singa kiba kisoboka nga oyagala proof naye kyembalinjagala oli omwami omumanyi nnyo kuba gwe wasooka okukavalinga story. Kyetwetaaga wano tewali byanfuna tewali ki naye ekyogamba nti mbawadde 24 hours biki enjagala okiyimiriremu kuba ffe just tunoonya kumanya omukyala lwaki yali atukweka omwana waffe si waffe then bwe tukizuula okay tumanye ekituufu kubanga naye ayinza okubiika ataliwo oba naffe nga tukala n'atali waffe naye singa obadde ne time nze nsobola ogenda naawe ku ground taata wa Becky waali ebifaananyi mu nju bikyalimu ebitinde ebya Becky kubanga yali first born mu mwoyo maama we then ne Becky maama wa Becky bazadde be bali wano mu Lugonje Entebbe kukuba erigende na Kiwogo ne tribe yaabwe mbu batwa kozi taata wo bayali awumba zino sigiri ez'ebbumba oba n'obusuwasuwa obwo obutono baba batyo bwebityawo. So simanyi wa wasobola okukwanguyira okwagala okufuna information gye weetaaga. Kati gwe enkya olina n'abaani abalala? Famire zaffe muganda wa Becky waali ali Kampala alinga last born mu mukyalo oli waali in fact yalina n'ebifaananyi ng'ali ne Becky. Ye ali Kampala side wa? Abeera Kansanga. Oyina enamba ye? Ngirina nsobola ogikusomera. Kati osobola okumukubirako enkya ne tukeera? Of course ekibaddeyo program badde yakeera nkumba ku meeting ono omusajja. Kuba twalikadde ffenna netugenda enkumba ne tumu meeting ne tulaba oba byemwogerako bibituufu. Naye nsaba onnyonnyola oyo omusajja tewali kigendererwa kyonna kyakwekiika mu Becky nti oba twekeeka obutamujanjaba oba ki. Ate n'ekirala we are not sure oba waffe okusinziira ku sayini eziriwo ziraga nga 99 nga si waffe kubanga omwana taata we tasobola kufa n'ogaana omuleeta. Nedda anti jjukira baamusuula mama we yamusuula busuuzi oteeka ku bbaasi. Anti era n'okumusuula yandibadde amusuulibwaka kubanga amanyiiwo ewakaawo abadde amazeewo emyaka egisobanga mu 5 kuva bwe baava Entebbe ne babeera ewaka tewabadde wantu wabi olusuku weeruli bw'onootuukawo naawe ojja kulaba si bwe muntu wojja omwana mbw'omusuula ate footpot ew'omukadde. Singa kisoboka nti obusobola okutuukawo wensinzira n'engamba alabika si waffe naye ate okugamba nti wasigalemu Dawudi noza DNA yesinga naye ng'ewakati we. Gwe Becky gwe mumanyi bamuzaala n'obulwadde kuba ono gwe waffe ye bamuzaala n'obulwadde. Bulwadde ki AIDS?
kakati maama we yali mukazi muyaye okutomeza brother waffe yagamba yali musawo ng'akolera mu ddwaliro Nakasongola Beko oyo mu myaka nga 2-3 yali ayiwa ebirogologo omubiri yali ayiwa ebirogologo oba mbiyite skin rashes kati nga nze yamba oba biki kati maama we engeri gye yali alimba abantu mbu musawo ng'amuwa self medication I think self medication ng'amuwa eddagala eririkoza ayagala loosa abantu nti asooka ejjanjabira omwana we kati nze najja nenkiroza ninga nayo n'omwana olususu oba empekeze ezirwokya ba maama we yali mukalabakalaba ayogera bingi akola kyakola ki kuba ne bbaawe okumusalako okugulu basookera ku ttooyi akagundi akamu akagalo naye ak'ekigere emigamba bakuloze biki natandika okusibako entongotongo biki kumbe kansa okumutwala ekitovu e Masaka ne basalako kano akalinnya ne bagamba obulwadde badde buyiseewo kati ne basalira mu viivi era wabadde atambuliriddewo emyaka ndowooza nga giikyo kati abadde muntu aleeta amagezi agage kati n'ekyo eky'obulwadde asobola okukikwega kubanga si ye muntu gw'obadde osobola okuyingirira mu bintu byabadde ayina ebigambo bingi nga kukuba ebigambo kuba yalimbako n'abantu mu kyalo nti eri mu ddwaliro gy'akolera abaleese abacuba batambuza sipiidi bakutomera naye nga n'abacuba baali tebanayingira mu Uganda ye n'alaga mu ddwaliro mwe bali nti mwebali sinabiki yalina ebigambo bingi lwakuba chansi emufuna eyinza okubeerera enzibu nti talina ssimu ate ne waabeera wennyini ku nnyumba teri amanyiwo naye ng'ali mu nnyendo ali mu nnyendo Masaka naye kyemmanyi enkya bwe bunaakya ono brother wange ajja kukozesa contact ze yali akozesa ababuulire naye engeri gyekirimu ebintu ebyobulimba I'm not sure nti tusobola omulaba kubajjukira atukweka information ate eliikinzi kati awo mba simanyi kyagenda ebbanga eribadde olyo nga munoonya Becky gye yalaga munoonya netugamba leeta omwana nate taata we mulwadde nga bw'omanyi abasukaali siga nti akutuka abeerawo mwezi bwe bityo abazungu tebamukkiriza biki kakati contact wa location y'eddwaliro ly'essomero ery'abazungu abamulabira eriwawa kati neŋŋamba omukyalo engeri nze nabagamba n'obagamba oyo omwana alabika si waffe bamugabadde omukyalo oyo mumumanyi naye awamu netuddawo zentugamba ayinza okuba gyenete tugamba somero kyeri eritata mwana batawummula biki era n'okulaba obwo vidiyo nesibufaako ekisooka nalaba omwana nga mukulu ekyokubiri yali azimbye feesi nga ndaba ono alinga omunene nga mukulu ayimba ennyimba z'eddiini nze we namusembera nga tamanyi na Katonda kyeki kubanga ffe tuli ba bibuga ogenda mu Krisitumansi obudde bw'abaana bato bulina olaba abantu abakulu n'ovaayo so kati bwe ndabyawo nenkompeyalinga nenkubira omusajja ensono gyemuwadde nendabanga kyekyo kati ono gwotogambye nti last born waba Becky ali myaka ng'emeka ani gwotogambye ali ekansanga ono brother wa Becky alinga mu 23 nga maama we yennyini ne taata be bamu taata wani n'owani wa Becky n'oyo no Becky ye first born mu lubuto lwa maama we ono last born mu mukyalo oli omukulu bano bagatta taata Becky first born mu mugole then ono omulenzi last born mu mukyala mukulu nene mukyala mukulu yafumbirwa still mu the same LC kwali ku kyalo yanobeera n'afumbirwa mu LC yemu awo so kakati yo mukubiddeko muwadde program omwana omulenzi yavukosa akimanyi mukubidde nga tuli bakeera nkumba naye simuwadde mu speed nti saawa bweziti oba bweziti engeri eri gye wali ali mu nkumba mwennyini nga yagenda okusooka okuvuga ebintu naye ng'omusajja ndabye nga alinga agatuwa obubakwiza alinga agaata tukigenderedde ate nga naffe tetuli shuwa simanyi oba ontegedde omanyi abantu abamu baagala abantu abafudde basimanyi oba babafunamu ki oba bafunamu ki naye omanyi okusuula omusaayi gwo nakyo kiba kizibu enkya wabaawo ebigira naye just kukonfaminga bw'abawo eno ajja eno ngeri ffe gye tubadde tumumanyidde eno so kakati
Mbadde nsaba ku makya tukeere nga saa mmeka? Buli ssaawa zonna zompa. Kati mukubireko tukwatagane by ssaawa nga kuba program ebaddewo tubadde tutukeera ssaawa ku 12 kugenda 40. Abadde akikugambyeko? Yakiŋŋambye naga tulina essaawa 24 okukola DNA. Naye kati nze simanyi oba abeerezeza ne programu ze kozi omanyi okuvaayo ng'omuntu afudde omuntu agamba abo bafere oba byanfuna oba kyo kituufu. Naye nga n'omugabo gwa Beki ogw'olusuku weeguli gwe twamuwa. Era essaawa zino gwe nkuwa ennamba ya chairman LC1 abaava okugabanya ebibanja. Ne bwe nkuwa eya chairman LC3 yeegombolola kubanga mwalimu emivuyo nga bano bakaayana bagamba bano baana bato mubawadde kinene ate ffe abakulu mutusedde. Ne baleeta ab'okugombolola LC3 ne bagamba baddamu bigabanya famire ne tugamba mu bigabanye mwe kaffe tetubimanyi nga babbeki mbu tubawadde kinene mbu ate baana bato ate bali abakulu mbu tubasedde. Mwamugabira omugabo gwe nga temumanyi na gyali? Anti twamugatta n'oli twagabira bamaama koza abakyala bali babiri. Oli ayina basatu ono wababbeki ayina babiri. So kati mwe ekijja kyammwe kiruddawa in case nga wammwe tuba tumuziikawa? Wewe wenyini wenkugambye ekyazanga. In fact egombolola bagiyita Malongo yeegombola yesembayo yingire mu Lyantonde. Naye nga address oyitira Kyazanga it is like 4 kilometers or 3 kilometers from Tamaka Road. Okay. Kati tujja kerayo tulabe ekituufu kyabyo mu byonna. Naye omusajja singa obadde osobola okumuwulira programu nasooka asikizingamu katono n'awuliriza sayidi eno eyaffe tetulwana nnyo nti tulina kubanga twakava okuziika ndowooza 1 week. Omukuza wa famire waffe yakava okuziika kati twakava mu bizinesi ganda ate tuba kyetwesunga naye olw'okuba nti omusaayi gwoba oyagala omanyi gye gugudde ate n'ekirala ffe kandi wadde twavaayo danza ezo vidiyo ndi muntu wa social media kozi nange nyina byentambulizaako nabiraba naye era nze nkufolowinga nnyo ebyabakasule bandi bonna naye omwana namulabira mu image ndala kisooka yali azimbye ng'akyuse te nasemba omulaba nga dda naye ndaba byakola nga by'abantu bakulu nnyo ate oli nasemba nga mwana nga susuubira nti yaani oli nga nange era mbeera mubasaasira abasaba mukama biki bwe bityo je kati bweneezo kompe yali ate waliwo vidiyo ezesaala bezo za baaside biki ate awalabikira ddala nga yeye. Kale tujja keerayo tukeereyo tugenda keerayo naye ng'omusajja ojja kumunyonyola tewaliwo kigendererwa kyonna kyeki ddamu mukwirako mugambe balindeko okugenda namukubidde nga takwa ogamba omwana oba oli omusajja omusajja tata omusajja namukubiddeko n'aginyutinga nesigalako nga kuli naye nga tekyavuga oba yeebase simanyi so ate bwe muteeka nnyo ku pressures ayinza okunyiiga. Kati tujja keerayo tulabe ssaawa mmeka tukere by ssaawa biri tube nga tutuuseyo tukwatagane by ate nga nasimbula 12 kangezeeko nomu ku byandaba oba aba teyeebase tulabe kale naye talowooza nti tuli bafere era bw'aba ayagala tuufu esingaawo kubanga naffe tetumanyi oba waffe oba si waffe naye nga tukozesa ffe oluufu eriwo ate singa mwakitegeeddemu ne tukimaliriza lunaku lwaleero nze anti kati mbitegedde ssaawa 4 lwe banfuwadingidde videos nenziramu okukompeyalinga nendaba neŋŋamba ayeye kwe kufuna nempulingako vidiyo emu nenfuna enamba y'omusajja nemukubira bwe muwadde information nagamba kyekyo naye kati omwana baali bamugaba 40 naye ng'omwana bamuzaalira waffe bamuzaalira Ntebe awo mu Lugonjo era ekyabasengula Entebe baali bakyaliyo oyo brother waffe yali avuga bodaboda ne bamukuba akayondo kati ne babeerayo embaga temulina kye mulya mujje mu kyalo ennyumba gyeri buli kimu okusinga okubeera wano nga muli enfuufu naye ng'oyo omukyala alemedde otagavuga mu ttabo fayina embeera nebakuba ne bakomawo mu kyalo. Mama Beki bamuyitaani? Mama Beki amanya ge sigamanyi kubanga nze nali simwewa nnyo yali wa lugezigezi nnyo munnange naye nga famire ye bonna baganda be mbamanyi maama we taata we mumanyi buli kimu
niwe bali babeera nange gye bali bapanga osoma bakyaliwo waliwo essomero bayita comprehensive oba ogende nakiwuga bamanyi Entebbe balimanyi weriri wammanga we bali babeera kubanza ebiseera ebyo nali mbeerawo wa chairman era bageeta zikuluza ali awo mu Lugonjo kati nga tulina ibba naye nga bamanyi eby'omu tawuni obeera byokubanza ebiseera ebyo nali nkola ku airport kati bwe nakyusa omulimu n'enzija e Kampala bali nabo embeera nga bakubye ne basenguka ne badda mu kyalo ne tuba nga boogenze mu kyalo bwe balaba bwe biti so bwe yanobya wanagenda n'abaana naye ne bwempulidde nti Becky bali bamukuba waya ate yali amukuba y'ono gw'alina anti mufumbo taata w'omuto kuba alina n'omwana kati mama wa Becky tuba tumubalira abaana 3 naye nga ababiri we tubadde tubaleene ewaffe kati yasembayo yoyo gye yafumbirwa kati ayeta yamuteekako pulesi ey'okusuula omwana then kati nendowoozaamu ninoono omwana owokubiri naye gwe tubala nti waffe alabika ayinza okuba si waffe nga wooyo omusajja we yafumbirwa ate lwaki baasuula Becky yekka ng'ate yamusanga alina 2 anti Becky ekyamusuuza nti obulwadde bwali bunyiikiridde lozo nga talina bujjanjabi naye nga bamukebera ng'alina HIV kati ate ekyo ye information teri abadde agimanyi naye ng'omwana wansi abadde alwala ebyobologo nga bimukuba nebogenda mu kyalo Becky bamumanyi bonna okuva kwero simpaka kubanga maama we bamutegeera ogenda Kyazanga bamumanyi bonna not Kyazanga ng'ovudde mu Kyazanga ne mu Kyazanga yabeeramuko naye ne bamukuba kwe kweyongera mu Nnyendo oba omusajja mwe yamujja omutwala naye ngambe ne waffe ku ground kubanga bwe yatuuka mu kyalo ne yeefuula omukeze ennyo ne mu kyaki ne bamuwa omulimu ng'akola decoration za kyaki Christmas bwe neetuuka yateekamu ebimuli biki era bwera omanya abo abantu abo bajagujagu kati bamutegeera mangu maama waabwe ne bamwagalanga kati ffe bwe twogera bagamba ffe babi naye nga ffe obwedde tumumanyi experience yeeno Entebbe naye kati mama Becky omusango osobola omujjukira ate bagee simumanyi bulowooza maze ebbanga nga simulaba simumanyi nkugambye 2 weeks I think gwali gwa 7 ngo baayawula ekibanja this year ne yajja n'abeerawo ne bamulaga sayidi ye wasemba deni n'oli olina kuba ku bifaananyi bye ebya mama Becky sibirina naye mu nju mu alubamu ey'omugenzi mu 2 so kati tujja kukeera enkya tugendeyo Entebbe tunamala tujja kugendayo eyo ebafotola ne alubamu eyo tugirabe ekyazanga nsina buzibu wende nja tujja kugenda kale sebo kale esula bulungi sebo so byebyo ndowooza information mugiwulidde family ya Becky erabise ebisigadde tujja kubanga tubibaweereza wano ku SB4 Media tujja kubeera nga tumanya ekituufu ye family entuufu oba nabo batankanyeemu challenge y'amaanyi naye kijja kuggwa kyetugamba kimu nti Becky omula mirembe.